n'agamba nti sikyaddayo okukola lugezigezi nina okukola ki Allah yatukkiriza okusiibuluka kati nakoze lugezigezi obutakola ki obutasiiba kati Allah yayogera safara nayogera n'obulwadde naye gw'omanya obulwadde bwe bukuyisa gw'omanya olugendo lw'ogendamu bw'oba osobola okuba nti osiiba ne bwe zinaaba nti ojja kusiiba ssaawa 15 oba 16 saptuyo siiba kubanga Rasul sallallahu alaihi wasallam teyakigaana basahaba be batambulako naye ng'abamu basiibye ng'abalala tebakoze eki tebasiibye talina gwe yanenya lwaki tewasiibye oba gwe lwaki wasiibye ekitegeeza nti nno okusiibira mu lugendo gwe weekola ki gw'olina okumanya lugendo ki lw'ogendamu oyinza okulunyooma ng'ova wano genda Jinja oba Kampala motoka gy'ogendeddemu nefuna panchi mu kkubo ogenda okwechekinga nga toyina jeki toyina spare tire saawa ziweze 11 n'ogenda kubeera nti wonoogendera otwale bakugire nanka bakolere omupiira ziyinza okuba nti saawa ziweze 3 nnya kati gwoba weekoze eki gwe weba weekosezza ekyo njagala tubeere nga tukitegeera naye kati kiri kyagamba nti faidatu min ayamin ukhar yagamba Ramadan gye tuliwa mu nnaku ki endala Shawwal naku 6 ezo ate tetuziriwa nga Shawwal akoze eki aweddeko kati Ramadan bwaggwako nze nga nsiiba omwezi ogwa Ramadan nengusiibira mu Shawwal nkagambe ntandise Shawwal 5 alright abamu ba scholars baffe bakkiriza ne bagamba nti bw'oba osiiba wali ennaku ezo okole ki leeta eniyo egamba nti n'ez'omukaaga mu Shawwal nazo nzisiibiddeko ku Ramadan naye njagala okimanye ti hadisi yatugamba man swama Ramadan omuntu asiibye omwezi buki ogwa Ramadan kitegeeza Ramadan aweddeko wa atba'ahu bi 6 min Shawwal nagoberezaako ennaku 6 ezaki eza Shawwal kati wali gwe tonnasiiba Ramadan nolwekyo gwe siiba Ramadani wo kubanga lyetteeka kino ekya sunna bwekinaaba kikuyiseeko siiba sunna endala teweewaliriza gamba nti osiiba 6 gwa Shawwal kubanga ogwo gwe tetukukola ki tetuguliwa era tetulinaawo bujulizi bwonna bulaga nti Shawwal bw'aba aweddeko ate omuliire mu nnaku endala oba kansooke kusiiba nnaku 6 eza Shawwal ate nzizeeko Ramadan oba baulama bali bebaga nti enniya eyinza okukola ki okuyamba eyinza Allahu alam yamanye ekisingayo ki obutuufu naye ng'ekisinga obutuufu ku lwange siiba Ramadani wo osobola okubeera nga ovaako ebbanja kuba Shawwal oba 6 ogwa Shawwal si bbanja era siga nti bw'oba nga togusiibye bajja kugukubanja mu maaso gwa Allah wabula ogenda kufiirwa mpeera za muntu asiiba mwaka mulamba ntegerekese kyegeza Shawwal takumenya kugamba nti ate naye omukole ki omuliwe gusiiba omwezi gwa Ramadan gugweko wegayirira Allah agukkirize oziseeko okusiiba okwa sunna okulala kwonna ojja kubanga ovaamu n'empeera ezo ndowooza ekyo tukikomyawo zakatul fitiri eyo alhamdulillah tugisomesezza mu mwezi ogwa Ramadan bulungi bikyalo era abasinga obungi bagose eki bagitegedde era tuhuratan liswa'im kutukuza mu kisiibo kya muntu ayasiibye wato omatan lil masakin nakuliisa baki banaku ebyo bibiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitunyonyola kakati
rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu hadithi mwagirira ddala oba mu hadithi ze yannyonnyolerako okuwaayo zakatul fitr yatugamba faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbula nti bw'obanga owaddeyo sadakatul fitr oba zakatul fitr nga tetunnaba kusaala yidi eyo zaka ekkirizibwa nti zaka olabe gwe wadde zakatul fitiri nebwe tugiyita sadakatul fitiri otegedde eyo gwogiwaddeyo era allah agenda gikkiriza bwatyo n'atugaa nti waman addaha ba'da salati naye ate omuntu bw'agiwa oluvannyuma lw'esswala fahiya ki sadakatun min assadakaati efuuka nga saddaaka zino endala ezabuki eza bulijjo naye ng'olina oggiwa kati ono yali nga tayina ku yidi masikini yali temukakatako yali tekola ki kubanga yali talina ne bwafuna oluvannyuma lwaki lwa yidi ng'emaze okuyitawo kati ate awo eri tibagenda mubanja liri bbanja lyemabega kubanga yidi yatuuse nga takola ki nga talina ate bagamba ono alina ku lunaku olwo lwaki olwa Eid lwemukakatako tuli fenna kati ono eyasaala yidi talina yidi ewedde muni awulira nga kimulumiriza okiraba saawa zakatul fitiri kisibo kyange saawa zakatul fitiri yolina sallallahu alaihi wasallam ati bw'ogiwaayo oluvannyuma lw'esswala nolwekyo giwe gwe niyayo tereza ku niyayo gy'oyagala yonna naye nga rasul sallallahu alaihi wasallam atugaa nti ejja kutwalibwa nga swaddaaka ezaki eswaddaaka eza bulijjo gwe giweeyo allah yalimanya bw'alikola ki bw'alikusasulamu naye nga ye rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti bw'ogiwaayo oluvannyuma lwa yidi ebeera saddaaka nga saddaaka ki eza bulijjo ekyo kyo sijja kukinnyonnyola nnyo kubanga ye rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yennyini yeyakyennyonnyolera kati ono bwoga nti ono gwa nti ye yagiwaayo nange nsaba allah mwongere okubeera nti omwoyo ogwo gwagala okukola ki okuwaayo allah agumwongere abeere nga agunyweza mu mutima gwe naye yawaddeyo oba yawaayo sadakatun min assadakaati nga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bw'ayogera ekisiibo kyo kitukula oba tekitukula ebyo tubirekera allah alibiraba ku lunaku lwaki lwa nkomerero si ssaawa eno